munansonyiwa amaanyi gampitiriddeko wansi wano ate nga ndi mu kaseera kazibu. Sooka okwebaza Allah olw'obulamu bwawadde mukadde waffe ebbanga lyonna lyabadde ku nsi, kubanga emyaka gyamuwangaazizza. Alhamdulillah, tulina okusooka okumwebaza olw'ekyo. Abamu mu mmwe temukyalina bakitammwe, temukyalina bakadde bammwe, naye ffe okutuuka ku myaka mukadde waffe gyagendeddeko tulina okukimwebaliza. Waliwo olumu namugamba nti mukadde wange mulwadde, nanga nti taatawo njakyaliyo, yalinga nkudaalira, naye olwaleero kituukiridde. Beebaza Allah amutukuumidde kuba yazaalibwa nga 1 January 1929 ng'azaalibwa mukadde waffe Sheikh Jaberi kali amaggwa. Oyo ye yafiira Makka mu 1981 era nga Haji Mirundi yazaalibwa maama we Haji Sajjati Salimanti Nanfuka. Yabeeranga mu paati eryo eryawo nga yakuumira mutabani we wano. Era benge abazaala Haji Muhammadu Mirundi ku ludda lwa maama muyimukeeko abalabe. Abenge Jjajja Abbas alio. Era oyo yakalako lya Jjajja Abbas. Bali mu kampeni tumuyita Jjajja nga balinda omusajja omukadde avaayo balaba muto. Abo ye bamaama ba Haji Mirundi. Okusoma kw'omukadde waffe yasoma eddiini mukadde we Sheikh Jaberi Kayamaggwa, era n'asoma n'atuuka ku junior 2 olw'emyaka egyo. Olw'okusoma kwe ekukomaawo n'ayingira mu kitongole eky'obuzimbe n'azimba n'okusereka amayumba. Yakomaawo n'afuuka omusajja omulimi omulunzi ng'alima kalitunsi, alima emmwanyi, n'alunda n'ente wano wennyini we tuli. Ate mu kiseera kye kimu nga musuubuzi, yonna emirimu egyo Haji yagikola. Yalwana nnyo okulaba nti atuweerera, era mu ekyo tuli musiimu eri mukadde waffe Allah amusaasira, amusonyiwe ebyamusobako byataatuukiriza byonna, Allah amusaasire kuba yagezaako ekisoboka okutuweerera. Tusoma tusobola okubeera nti at least ennyukuta tuzeesomera tuzeetegeerera. Ekyo tukimwebaza. Allah amusaasire era amusonyiwe. Taata waffe ono byafaayo bitugamba nti yawasa maama baffe babiri. Maama w'enjovu Hajjati Salima Nakayaga wali awo n'emuwala embiriizi ne Hajjati Aisha Nalubega. Be bamaama baffe ababiri betuyina era abasigadde wano. Tebatuuse na wano naali badde bagamba nti baabo bawanike ku mukono webali. Naye ebigambo byabwe kansabe kojja Galabuzi oba mpa omuntu omulala yenna n'abyogera oba kyebaliwaali. Kojja mmwe mmanyi sijja balondamu nti kojja gundi yogera ebigambo bya maama w'enjovu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane byomwe kiba kimuwadde. Bannange baana bange kitalo nnyo olw'okufiirwa taata wammwe mukoddomi waffe n'aba mukaaga ate yakomereddeyo ku bakoddomi ba Abdallah Mukasa bonna abasinga baafa abali bawasiza basengaffe wasigaddewo bana naye ne babaabe bataata ndi nabo wano taata Nasulu taata Ssemakadde abaana ba Abdallah Mukasa abaliwo baba bano.
naye tulasiimu nnyo eri mukoddomi waffe Haji Mirundi abadde omusajja omugabi omulabirizi w'abakadde omulabirizi wa buli kintu tufiiriddwa nnyo musaasire ne basengaffe mubasabire. Ensonga eyokubiri mu 1948 mu mwezi ogwaliko omwezi ogwo mubakolera ekita Pasika weyawasira senga n'amulondi bakijjulula wano abaamuleeta waliko kintu musooke nga bajja bakuba enduulu naye sitwamubikidde kutegeera nti munne yafudde kubanga bwe tuliraanaganye ogw'omu 1948 senga taddangako waffe era waali amukuumye n'otulabirira ate nga jjukira nti yawasa ku muliraano bawakazi bombi abajja bakijjulula tebagezangako ludda na lumu kuddayo ne bannaayi kitalo nnyo naye baganda bange baana bange mbakuutira taata wammwe afudde abadde abaagala naye mwagalane musonyiwagane wabaawo akasobi mujja tutegeeza tujja kubeera nga tubalungamya nga mweyongera mu maaso ebigambo byaffe byebyo naye taata oba waali babuuzizaako abano bwase ekitalo abaana bano babuweko ekitalo munaawe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo kitalo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ng'abakoddomi be ate tukimanyi bulungi nammwe abadde abaagala nnyo nnyo era temuva we muli kubanga buli kimu ekitukwatako sayidi zombi ab'enjovu n'engabi tubeera wamu nga bwe babagambye Haji Mirundi twamwagala nnyo nga baakijjulula bababuulidde yawasa ku muliraano nga tewali n'enju n'emu ebuukiddwawo era paka leero enkolagana mu nnyumba ezo nnungi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamaama baffe Allah akyabatuwangaalizza we bali maka gano tebanobangako okuvaawo wano ekyo tukyebaza Allah nabo nennyini ne tubeebaza okubeera abalungi ate mukadde waffe yali wampisa kubanga okuwasa okumpi oteeka okubanga olina empisa nnungi. Mukadde waffe yalamaga okugenda e Makka mu 1955 yagendera yakola hijja 1955 yagenda Makka. Mukadde waffe alwadde obulwadde bwamangu kuba tabaddewo nti mulwadde aw'oku ndiri abaana era yagenze mangu nnyo naffe nkitwewuunyisa kuba twamujjanjabako ebbanga ppanvu e Kampala ng'alina ekirwadde ekyamugwira ekyamutawaanya ekirwadde ekya prostate kyekyamukwata nekirongoosebwa ku Lubaga n'akomawo mu maka ge gano ng'asuuse era abaddewo ebbanga. Yateekebwako badokita ab'enjawulo ababadde bamukolako keya buli kaseera wano mu maka gaffe nga bajja ne baddayo e Masaka Byafayobye hospital okulaba nga bamukuuma mu bulamu obulungi. Naye mukadde waffe ekirwadde kyamuvumbagatidde kire kyakezezza olwajjo bagenze okutuyita okutukubira amasimu ng'emiswa tegikyalabika essaayi tegukyalabika ecupa tezikyagenda neyasembyeyo baginoonyereza Kagere okusobola okugiyingizaamu bamutwala mu ddwaliro e Masaka Byafayobye hospital yabadde yakatuuka bwati nasooga enkomerwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wali omukadde waffe
senga mubasenga asigaddewo oba waali bajja te Fatuma Nakabogo nga ye mwannyina asigaddewo senga waffe ndowooza yatudde wala mu lusenyu naye mukkirize nti waali beebaza bamama waffe otulabirira ebbanga lyonna kubanga bwe mutulaba tubadde nabo ebbanga lyonna nga tewali avuddewo ate nga tewali gwe bakyekyanyiza okubeera nti tali wakaawo ne balabirira nnyo kitaffe mu bulwadde okulaba nga abeera mu mbeera ennungi nga teyeeraliikiriza era ffe nga gye tuli okujjako okujja okumulambulako obulambuzi nga bajjaffe bagezaako nnyo omulabirira mu ngeri esaana tetukibeebaza. Waliwo bannaffe ababadde okumpi etutuusaako amasimu ag'enjawulo n'obulabirizi obw'enjawulo nga mukulu Gerard Seguya Durufu ne gurupu eyo mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuusa okusima kwange eri Mwalimu Yaasi imaamu wa Kiwaawo muzikiti gw'Ekiwaawo awamu n'abasiraamu b'omuzikiti mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala kitaffe era n'okukolegana naye obulungi ebbanga lyonna. Naddala mu bo munansonyiwa zijjemu Haji Kaboggoza ssebo omukadde waffe Haji Kaboggoza weebale nnyo okuuma omukwano ogwo awamu ne Kabode eyatuukidde ddala n'okumunona wano omutwala kojja muli weebaza mwaka ensuso nti gwe obadde ku lusegere nnyo ku ludda lwa Haji bwe tutabadde nga tuli e Kampala yabadde omuwanika waffe ow'ensawo ya Haji agirabirira era juzi yamuyita ne bagikunkumula ezaalimu zonna kujja muli zitukwinaako ttabu yonna ekyo nkyogera mukaala tubanne ensawo twagikunkumula nga Haji mulamu n'atubuulira ekiriwo ky'olina kuba yabadde agikuuma. Twebaza Taata Samadu abadde wano ne Dokita twebaza abakadde baffe abo tebalekeredde mukadde waffe mukulu waabwe kuba baabeera ebbanga ppanvu nnyo yali ku kitanda e Rubaga nga be bamuliko. Omwana omulenzi toyinza kukola ku mukadde wo kizibu waliwo by'otasobola kukola ate omwana omuwala dde ekintu kisoboka naye bataata abo balekawo emirimu gyabwe omumanya Dokita omulala simusuubuzi kati ne balekawo emirimu gyabwe ne badda ku mukulu waabwe ffe nga tujja buzzi kulaba omulwadde nga bwali naye baakola omulimu gwa ttendo bataata tusiimye kitulinayo kwebaza kusinga abo tujjako tusaba Allah abawe bye mwetaaga. Beebaza abasawo abajjanjabi Haji buli kaseera babadde bajja wano nga tebeeganya olwakubira essimu b'emisana kuba ekiro nga bajja okulaba nga babalabirira. Tusiimidde ddala nnyo ebbanga lyonna lye mumaze nga mulabirira mukadde waffe. Tulinawo abaana abazzukulu abakoze omulimu omunene nga Hassan Mirundi tukwebaza olw'omulimu gw'okoze weebale nnyo weebalire ddala. Netugenda ku Baganda baffe bato baffe mwenna Baganda baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abaana b'omugenzi Haji Muhammad Mirundi enkolagana gye mubadde mukoleganira ewamu okusobola okubeera nga mujjanjaba mukadde waffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye kansembe nga neebaza ennyo Yidi Tamale oyo yali London tali wano abadde asinga wa London n'alaba nti buli kaseera ateeka okumanya ekikwata ku mukadde we. Ismail Semakula oba aliwa Ismail Semakula oyo Ismail Semakula mu Millennium akoze omulimu gwa ttendo mutono mu saizi naye ebirowoozo musajja mukulu akola omulimu gwa ttendo yakwata ku ddwaliro lyonna n'agamba nti nze eri eddwaliro mulindekere temukwata mu nsawo yammwe mulimu n'agukola. Abaana abawala tubeebaza olw'endabira gye mulabira mu bakadde baffe
kubanga mwabagabana okulaba nga mubalabirira. Nesembyayo omuloodi w'ekibuga Kampala sebo okusembezaayo lwakuba ate gwe ebibyo bibadde byanjawulo okuva ku byaffe. Sebo omuloodi weebale nnyo, weebalire ddala byokoledde mukadde waffe n'amaka gano okutuusa ku mutindo nga bwe guli. Loodimmeeya alwanye ekisooka okulaba nga alabirira mukadde waffe, alabirira bakadde baffe mu mbeera yonna kyabalekeredde. Sebo tukwebaza olw'ebyengero ekyo Mukama kye yaggondeza n'oyagala bakadde bo ate n'oba n'obusobozi obikola. Bangi balembekawo bakadde baabwe babonaabona ne banyumye naye ffe tuli basiimu gy'oli Loodimmeeya olw'omulimu omulungi era babagezaako okulumbagana. Tusaba Mukama Katonda abakutaase bagende n'ebizibu byabwe. Twebaza bayimaamu mwenna olw'omulimu gwe mukoze, abatuuze abaatusuzizza abakadde baffe, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulina abako oluggya luno lulimu abako be tulina bakoze omulimu gwa ttendo okutulabirira ng'abako abaawasa mu luggya lwaffe. Simanyi oba weebali bayimirireko mulabe abako be tulina mu luggya muno bayimukeko, naye nga buli omu mukkirize okukabulabiseeko oyo mubulako olubowa baaba bako muyimirire nyo okulaba nga balwana balabe nga Haji Mirundi abeera nga agenda kale mu mbeera nga teyejjusizza. Naye mwebale nnyo, mwebale ddala abakoddomi baffe, abaana baffe olw'omulimu ogw'ettendo. Byomu kyakoze tukirabye era tukisiimye era tukyaniriza. Sijja kwogera wano buli omu naye tukkirize nti tuli basiimu gye muli olw'omulimu omulungi ogwo gwe bitukoledde. So omukadde wange ebyoddamu ntegedde nti onsalako naye kanzikirize nkome wano, sijja kuba mwogezi wa lunaku.